Abayizi ku ssomero lya Namiryango College bakedde kwolesa bitone nga bayita mu nnyumba ez'enjawulo era bavuganyizza mu mizannyo ng'omupiira, okuzina, katemba n'ebirala. Empaka zino zeetabiddwamu ennyumba era zitambulidde ku mulamu ogugamba nti siga bulungi osobole okukungula obulungi. Mpuuga Constantino Sajjabbi ng'ono ye mukulu w'essomero lya Namiryango College Secondary School agamba nti empaka zino zigenda kubayamba kukulaakulanya ebitone by'abayizi. Okukuza ebitone by'abaana ddala mu mizannyo wamu n'okuyimba n'amazina agawano n'agava mu bitundu ebirala ebitali mu Uganda oba mu Uganda. Ono ayongeddeko nti ebyemizannyo biyamba abaana okwenyigira mu kukolera awamu, okubeera obumu, ssaako n'okweyisa obulungi naddala mu masomero g'Obukatuliki. To teach a number of things: creativity, healthy competition, innovativeness, courage, confidence, leadership, teamwork, many things that we teach through music, dance and drama competitions. Beatrice Jeria, omu ku basaze empaka zino, awadde abayizi amagezi okukolera awamu okusobola okuwangula. Use parallel melodies for traditional harmony. The traditional songs somewhat have some kind of harmony in them. If you take a little more time to study those songs, you will actually be able to build them so that the song is given some texture and it's no longer a flat song. Oluvannyuma ennyumba ezituuse ku buwanguzi ziweereddwa ebirabo. Jacqueline Nantale ne Rogers Sekabira, BBS Terefayina, gy'otobadde.